wadde n'atega ogumutaliira naye gye tukomye okuleetawo obulagajjavu mu supervision ku masomero bye bizibu byolaba omusomesa alina okubeera mu kilasi tabaamu obudde bw'alina okusomesa abulyaza amaanya bw'ajja mu kirasi abaana n'abapiika waaka mugende musome that is why reports ziraga nti abaana abali P1 to P7 72% abali mu UPE cannot comprehend a P4 story. Yes. Ti omwana agenda nakutula P7 ali mu UPE naye ebitundu 7 ku 10 tasobola kusoma story eya P4 n'agitegeera kati agenda kutula bigezo ki era agenda kuvaayo na results ki kyovula abasomesa abatayagala kusomesa n'abasomesa abatayagala kuyisa baana na kubawa kye basaanidde kufuna bawunzika ku ssaawa y'ebibuuzo be bakoppera abayizi abaana babula ennaku 2 oba enkya y'eppepa abaana ne mubasuza nga batunula okimanya omwana gw'osuzizza nga atunula ayinza n'okufeiringa pepa olw'obuteebaka olaba gwe omuntu omukulu gw'olagira okwebaka essaawa 7 ku 8 olwo omwana omuto alina okwebaka 10 to 12 hours naye omwana annyuse prep ku ssaawa 3 omwana wa P1 P2 omujja mu prep ssaawa 3 naye nkyewunya okyanyi prep oba yali 2019 oba 2018 okyanyi preps baziwera mu ggwanga naye abaana bakyazisoma I remember directive omwana wa P4 P5 akola ki mu prep ku ssaawa 2 ez'ekiro nenga yagenze kusomero ssaawa 12 oba emu can imagine omwana muleka awummule n'obwongo buno enkwata gye bukwatiddwamu right from the kindergarten stage naye onkyamu abaana tubabigika waaka omwana muto wa nasare n'akeera ku ssomero n'omuzuukusa saa 11 tukitegeera nti abazadde bali bize kati bw'aba agenda okukola n'azuukusa omwana ne beeyambayamba ekyo tekirina mutawaana naye omwana oyo bw'omala okweyambayamba n'omukuba ku ssomero ku ssaawa 12 ku ssaawa emu omwana ne bamutikka waaka like obudde bw'omuzuukusizza budamejinza obwongo bwe waliwo ekikendeerako ku bwongo bw'omwana era osaba nnyo Mukama n'akuyamba omwana n'abeera mugezi naye obudde bwe tuzuukusa abaana n'agenda ku ssomero n'ayimba n'amugamba wandika waako ono ne bamusomesa reading n'ava mu reading drawing n'ava mu ki ne co-curricular activities zaalina teziriiwo essomero we riri wenkananga ka 5 ku 10 n'ataano ku 10 nnene wenkananga yes by the way eri awatawera 5 ku 10 I've seen schools ezitaweza ennyumba environment omwana gy'alimu ntono omwana tasobola kufuluma bweru ali indo okuva lwazze bw'abeera indo okuva lwazze omwana oyo obwongo buli confined mu kifo kimu obwongo buno development stages wazisoma mu journalism obwongo buno tobuwadde gap kukula jjukira obwongo bukyakula so we have very competent people ekizibu kye tulina agencies zaffe ne ministries teziri independent from the executive arm of government ate executive ezicompromisinga nnyo bwezicompromisinga abalina okukola ekituufu abeera ku bunkenke waatudde mukama wange anaagamba atya wano ate mukama wange ankubidde akasimu ayagala kino netakyagala ku lupapula kakati omuntu n'alemu okukola ekituufu n'akola mukama we kyamugambye ku ssimu that is why bw'osoma auditor general's reports ezifuluma buli kaseera olaba nga abantu quality brains ze tulina zimisleading eggwanga quality brains tezisobola kufikisinga bizibu ebitono bye tulina kubanga directives nyingi eziyitira ku masimu n'obupapula okusinga ezigoberera amateeka n'enkola ze basaawo ba procedures tulina obuzibu na academic institutions zifulumya abaana trust me Moses we wafulumira amawulire bye wali capable of doing
omwana wa university kati tabikola. Kizibu nnyo. It is so disappointing. Omwana n'akuleetera olupapula simanya first class. Omanyi bagenda kujungulula first class achievements. Yes. A first class degree. Tefunika. Nga tosobola na kuandika story. Yes. Oli n'agamba simanze njaga kubeera presenter, but you cannot write two paragraphs of a story. Yeah. Oyagala simanya kubeera, oyagala kuandika mawulire. Ne kale n'okweditinga eddoboozi erya radio tosobola. Gw'obwongo bwo bumalidde ku kiri kimu. I want to present how to be on TV naku appearing ku screen. Ali ku kintu kimu era basoma mawulire bamanyi. Academic institutions. Nti abaana bano zeetaaga okurethinkinga engeri gye zisomesaamu abaana. Otherwise omwana afuluma university. Actually okimanyi tertiary institutions. Omwana afulumye nga alina diploma mu sectors ezimu. Omwana afulumye nga alina ayitidde mu tertiary institutions. Muzimu abeera better than our degree. Because wali asoma practical hands-on skills. N'azifuna. Naye wano babeera too theoretical. Ekyennyamiza omwana n'avaayo nga tasobola na kuwandiika motivation statement. Nga tasobola. Kyovula omwana afuna first class oba kale second class upper. N'amaliza nga agamba nti njagala kugenda Dubai okuba kyeyo. Siwakanya muntu agenda wabweru wa ggwanga oba mu nsi y'Abawarabu. N'ensi z'Abawarabu singa ngamba nti ogenda Europe nkukiririzaamu. Naye omuntu alina degree okugamba nti ogenda mu nsi y'Omuwarabu ogenda kola bwa security bakwe million 3 like ebintu byogenda okuyitamu bingi. Nabadde katengeete eyo nga bangamba lwaki tewabadde na life jacket. Kyankwatirayo nga sigirina neneebuuza ebintu bibiri. Abantu beeno bo babeerawo batya. How do they survive? Yes. So neneeteeka mu ngatto z'abo abantu ababeera eyo. Kati assume byonna bina tebyabaddewo tetwalisaze mazzi. Fate esobola okusangaawo nawe kusanga. Sewolereza olwa recklessness obutabeera na life jacket ku mazzi because abantu banjawulo. Importance yange si ye importance y'omuntu weeri gwe nabadde nkolako. However, oweyingamu n'ogamba abantu beeno bo babeerawo batya. So yensonga lwaki wanakulaba neŋŋamba Carlton nga riskinze nnyo ng'ali ku nali sola kirivasinga. Olumu bw'oba ogenze genda bagamba okudda emabega kwakola ki kwasawa mmese. Kibi nnyo okuba ng'olina ky'oyagala okukola n'otakikola. Waliwo abantu abagamba nze okulemerwa nnyonoona sikikiririzaamu ekyo. Naye nze kyenzikiririzaamu nti in whatever you set out your foot to do, make sure you achieve it. Make sure you achieve it. Kasita osalawo n'ogamba kino nina okukituukiriza, kino nina okukikola, kikole. Buli kimu kiyita mu kusoomoozebwa. Okusinga okugenda mu Buwarabu, omuntu gy'ogenda okubonaabonera enkya tukulabe mukazi wattu oba musajja wattu ng'oli ku social media nga tolina buyambi. Kimenya nnyo omutima. Naye kiva ku nsomesa gye tusomesaamu abaana. So omwana afuluma nga skills z'alina mu butuufu tezimusobozesa kufuna mulimu wano. Ng'oluusi n'okugenda ku Google weeri. Katikkiro yaŋŋambye Google bagiyita kanoonya. Yamaze kyaddaaki n'afuna. Katikkiro yatufunidde erinnya Uganda. Bamuyita kanoonya. Nga tosobola kugenda na ku mukutu kanoonya. I mean nga okufuna obuyambi okufuna ky'oyagala okuwandiika olina kugenda ku kanoonya n'onoonya. Naye nga tosomye naye ng'olina degree osomye emyaka gibeera nagivaringa 4 5 yazivaringa ku courses. Kimenya omutima naye institutions ensomesa gye zisomesaamu yeetaaga okuzzibwayo mu bannaffe abateekerateekera ebya curriculum ne National Council for Higher Education okutereeza mu nsomesa y'abaana. Oza Carlton kiki ekituta obudde because institutions zonna ze twogerako zirina ba chancellors and vice chancellors bona ba professors by the way. Kizibu nnyo okusanga
institution ya katugeze Makerere oba zonna mu Uganda katugeze universities ne tertiary institutions nazo zennyini ezimu it's rare batono nnyo abatandoza doctorate abatalina PhD abatalina kibona baba professors olowooza waki kitekinzirawo nkozi wala abantu bano bamu bawulizoga nti bandwadde bamanyi ekyokukola and what to implement n'okukyusa. Okusoma kwa Uganda kwava ku service. It is no longer service. It is a business. Kwe kusoma kwa Uganda. Je tukomye okufuula okusoma nti kwa business. Yes. Je kukomye okugenda okufa. Oli tafaayo baba basomeseza baba bafuna emirimu gw'omanyi. Yensonga lwaki kizibu nnyo okugenda ku website eya university yonna mu Uganda nga bataddewo employability ey'abaana abavaawo. Kyokka njagala ogende mu nsi ezimu obeeko university gy'onoonyako katugeze n'ensi ezimu institutions zino ez'okusoma ziri registered as charity. Yes. As charity. Okukulaga nti tetuli money minded. We are after a service. Yes. Twagala kukuba mpiso endwadde y'obutamanya, endwadde y'employment, n'endwadde y'okumanya. Tulabe nti tubaako ettaffaali lye tugattako. So bwe tunaabeera nga education system yaffe esigadde ekyali mu mikono ejja people who are minded about businessmen, not even tebalina ku breaking even mu economics waabwe but profits. They are after profits meka ezize. Teweewuunya nti bwe butuuka obudde bwa graduation university n'esaba emitwalo 4. Yes. Bakusabye emitwalo 4 kuliko kagawuni bagenda katungisisa emitwalo tegiwera n'5. Kuliko abamu babawo ekyemisana plate katugeze ya mitwalo 4 n'akatabo. Ezisigadde ziragawa. Emitwalo 4 gonna gabagalaga. Ezisigadde ziragawa. Mu 2022 it had a billion views ku YouTube. Akakatu teri mwana akawulira n'atatuula ku TV. It is a cartoon. Cartoon song nkerabidde. Yenda kakubulira. But akayimba ako ne animation zaako omwana ayiga nenga kali so soothing kanyuma ne bwoba omukulu ng'okawulira nti that is where we are heading. Era bwe tuba tetuli ready kukwata direction sigamba abaana basomesebwe mu cartoons. No, but I think ebintu nga kimusanyusa naye ate nga kimusomesa ye omwana ngalowooza anyumirwa ne nga ate gwe okimanyi nti asoma ali mu kuyiga. Uganda y'enkya. Uterevu mbaniriza nnyo abali ku mukutu gwa Uganda y'enkya n'emikutu gyaffe emirala egy'abannamawulire online YouTube for instance Solomon Kawesa, SK Media, Isaac 1Ks n'emikutu emirala. Emikutu egyo tugiteekako obubakawo information gye tukkiriza nti mu generations w'emirembe egijja ejja kubaako ekyenjawulo kyeyigiriza ebintu bino bye tussaayo tebivaayo of which we believe even the next generations will get a chance to find the information we really released oba gye twateekayo. So we want to awaken the conscience of the people. Era what our programs that tukola ennaku zino bawegeneza want an awaken audience, generation eri etegeera eyize ate era ebanguddwa. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. For a long period of time waliwo bangi omala ne Solomon Kawesa waliwo bangi abanga lwaki totweta Carlton, Scovia Nakamya. Bangi nnyo ne mwagandoza mwasinzira nnyo okusinga ddala nzijukira waliwo abaana abamugeegenya. I was impressed on TikTok naye ne ngamba okay, is it Namuyomba comedy? Yes. I was so impressed nga okay. Tizaba manyi okulaba abantu ennyo nga ba imitating bannamawulire the works they do because nzija nkibaga emirundi egisinga. Yes, so njagala ntwene Carlton, Scovia Nakamya. Mu Uganda tutera nnyo ku acknowledging na kuteeka nnyo emphasis mu mawulire. We don't pay the cost for journalism in Uganda. It's rare okusanga abantu apaying the cost. So when abaana bano nga ba imitating Carlton nga wow, okay, kirabika they are really touched. Njagala tutuule tuwayeemuuko. The theme noba omulamu njagala nnyo okugenda ddala ku byenjigiriza nabaga survey nakola over the 5+7 star hotels in Uganda, in Kampala actually,
to be very specific. Abantu abamu be nalaba, the audience of people abaali graduating, families, they were jubilating after their daughters and sons, yeah, nga bafunye degrees, diplomas, masters, nenga bali mu 5 or 7 star hotels, they are celebrating parties, yeah, for the graduation. Si kibi era si kyekizibu naye the question is human resource eraga where does this labor force go in the next 5-10 years. Usanga abaana bano nga tebalina mirimu yet they have spent huge costs mu universities, at the end of the day ne ku parties ne batekamu ssente empitirivu. Ino program tujja kugiruweereza nnyo categories z'abazadde kuba naffe tukkiriza tuplayinze role nene mu ku drivinga unemployment n'abaana okubeera nga bakyali nnyo balaaginga cause waliwo family zina ssente eyo neezo ezitalina naye ate ne zifuba okulaba nga ziteekamu kinene at the end of the day last stage ne bajwera biraato giinvestingamu ne tukomekeza nga tulamentinga. So ngatula ne Carlton Scovia. Carlton, it's good to have you. Wow. For how mbalinga nakola statement nga nti munonyereze banga no for a long period of time but wajanga banga twete Carlton bala bwe bana ali mugana Solomon Kawesa ne banamawira abalala. I was going to make a statement munonyereze banga no. The statement is but wadde bangi banga twete Carlton. Oli otya Carlton? Ndi bulungi. Oli otya? Ndi bulungi nnyo. Weebala okuweereza ku Uganda ey'enkya. Yes. Weebala okugatta ettaffaali ku kuzimba eggwanga. Ate weebale okusaasaanya amawulire. Yes. Gagatta kinene nnyo ku kumanya kw'abantu. Okyanya oli omu ku bannayuganda bannamawulire nange benga yes bwe ntuula I follow the story nembirivingira mu kyokola. I appreciate what you do. Nkisiima nnyo the uniqueness, the creativity and innovation from NTV Actions nasooka okumanya nga okay, this is good work. Simanyi oba waliwo nasooka okumanya nga wow, this is good work. I appreciate good work. Emirimu naawe gyebali. Tukola. It takes a lot, yes. But amawulire is a calling. Yes. Nze nasalawo nti nina okubeera ow'amawulire nga ndi mu P7. Era simanyi lwaki bansomesa bisodium carbonate. Okyakyebuzza the Canadian Canadian prairies oba kale ne tezikyali nayo. Yeah. Ezo nasima Civil Authority. Saidi. Why did he transfer his capital from Muscat to Zanzibar? Waliwo yangamba ano moli ali mu kuzunga kwe. Tusoma okuzunga kw'omuntu. Yeah. So anyway, from P7 nze nali manyi nti njagala kubeera wa mawulire. Yeah. So buli kye nakolanga ne subject ze nasomanga choices ze nakolanga mu bulamu zaali towards my goal. Era ndi glad nti nakituukako. Yeah. Omutayinza okwebuuza what does it take to enrich or achieve your goal? Kubanga abaana bangi nnyo bangi abatwegomba bangi n'abalina ebirooto ebyokukola emirimu gye kuva mu buto naganja abeera pilot nabeera musawo n'ekyoto n'atakituukiriza. What does it take? It takes quite a few issues. It takes quite a few steps. Ekisooka mu byonna bakuyita kwekkiririzaamu. Waliwo omusajja sitera kumugoberera nnyo. Nesanze ka clip nkalaba ku status y'omuntu n'agamba abasajja be basinga okubeera n'amagulu amabi naye ate bambala empale za shorts. Tebazambala kubanga baagala kwolesa amagulu gaabwe nga ffe abakazi nti naye confidence. Abane confidence yakiriza amagulu. Kyekyo kye mutu beatingsa. So okutuuka ku kiruubirirwa kyo, okutuuka ku kyoyagala kitandika na kwekkiririzaamu. Kubanga buli wootamalirira n'ogamba nti mu myaka 5 njagala kola kino, okimanyi oyinza okuba onafuye noga njagala kwera wano ne kasita osukka noga nina okwerawo ng'okimaliriza kasita ogamba nti kati njagala kola kino, njagala kuwandiika bwe kine bwe kiti, njagala kola story bweti. Nabadde katengeete eyo nga bangamba lwaki tewabadde na life jacket. Kyankwatirayo nga sigirina neneebuuza ebintu bibiri abantu beeno bo babeerawo batya. How do they survive? Yes.
so neneteeka mu ngatto z'abo abantu ababeera eyo kati ashumu byonna byonna tebyabaddewo tetwalisaze mazzi fet esobola okukusangaawo nawe kusanga seewolereza olwa recklessness obutabeera na life jacket ku mazzi because abantu banjawulo importance yange si ye importance y'omuntu weeri gwe nabadde nkolako however oweeyingamu n'ogamba abantu beeno bo babeerawo batya so yensonga lwaki wanakulaba neŋŋamba ye Carlton nga riskinze nnyo ng'ali ku nali sola kireversinga olumu bw'oba ogenze genda bagamba okudda emabega kwakola ki kwasawa mmese kibi nnyo okubanga olina ky'oyagala okukola n'otakikola waliwo abantu abagamba nze okulemerwa nnyo noona sikikiririzaamu ekyo naye nze kyenzikiririzaamu nti in whatever you set out your foot to do make sure you achieve it make sure you achieve it kasita osalawo n'ogamba kino nina okukituukiriza kino nina okukikola kikole buli kimu kiyita mu kusoomoozebwa so kuva mu buto gwe wainvestinga nga walina ekirooto kyakwera munnamawulire and here you are you achieved it njaga tandike ku tulengera wennyini there are a lot of journalists abaana abasomya amawulire naye ne batachi-achieving at the end of the day ndowooza nange ninga gwe nti from high school nga nina because abamu kye batamanyi nti eriyo courses ezimu zosobola otandika okukola nga tonnabisoma to practice okugezaako okubeera nga weeteeka mu kintu I think that's what I used to do as well naye I want to speak first and foremost eri abaana b'amawulire abagraduates naye nga they are part of now the percentages bongedde ku percentage y'abantu abatalina mirimu mutandise okwebuuza how did you go about it nti yesomaliriza okusoma and out of the plan how long did it take you ekisooka tulina obuzibu na academic institutions zifulumya abaana trust me Moses wewafulumira amawulire bye wali capable of doing omwana wa university kati tabikola kizibu nnyo it is so disappointing omwana n'akuleetera olupapula simanya first class omanyi bagenda kujungulula first class achievements a first class degree nga tosobola na kuwandiika story oli n'agamba simanze njagala kubeera presenter but you cannot write two paragraphs of a story oyagala simanya kubeera oyagala kuwandiika mawulire ne kale n'okweditinga eddoboozi erya radio tosobola gw'obwongo bwo bumalidde ku kiri kimu I want to present how to be on TV naku appearing ku screen ali ku kintu kimu era basoma mawulire bamanyi academic institutions nti abaana bano zetaaga okurethinkinga engeri gye zisomesaamu abaana otherwise omwana afuluma university actually okimanyi tertiary institutions omwana afulumye nga alina diploma mu sectors ezimu omwana afulumye nga alina ayitidde mu tertiary institutions muzimu abeera better than our degree because wali asoma practical hands-on skills n'azifuna naye wano babeera too theoretical ekyennyamiza omwana n'avaayo nga tasobola na kuwandiika motivation statement nga tasobola kyovulaba omwana afuna first class oba kale second class upper n'amaliiza nga agamba nti njagala kugenda Dubai kukuba kyeyo siwakanya muntu agenda wabweru wa ggwanga oba mu nsi y'Abawarabu naye ensi z'Abawarabu singa oŋŋamba nti ogenda Europe nkukiririzaamu naye omuntu alina degree okugamba nti ogenda mu nsi y'Omuwarabu ogenda kukola bwa security bakwe million 3 like ebintu byogenda okuyitamu bingi so nga ate oba oli awo singa byosomye ku university obikozesezza bulungi osobola okuwona okubonaabona bw'oba osobola n'ogenda Europe gye tumanyi nti ensi zissa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ze tumanyi nti ensi zirina minimum wage ze tumanyi nti ensi zissa ekitiibwa mu kikula ky'omuntu n'omuntu nga bw'ali okusinga okugenda mu Buwarabu omuntu gy'ogenda okubonaabonera enkya tukulabe mukazi wattu oba musajja wattu
ng'oli ku social media nga toyina buyambi kimenya nnyo omutima naye kiva ku nsomesa gye tusomesaamu abaana so omwana afuluma nga skills zaalina mu butuufu tezimusobozesa kufuna mulimu wano ng'oluusi n'okugenda ku Google weeri Katikiro yangambye Google bagiyita kanoonya like yamaze kyaddaaki n'afuna Katikiro yatufunidde erinnya Uganda bamuyita kanoonya nga tosobola kugenda na ku mukutu kanoonya I mean nga okufuna obuyambi okufuna kyoyagala okuwandiika olina kugenda ku kanoonya noonya naye nga tosomye naye ng'olina degree osomye emyaka gibeera nagivaringa 4 5 yazivaringa ku courses kimenya omutima naye institutions ensomesa gye zisomesaamu yeetaaga okuzzibwayo mu bannaffe abateekerateekera ebya curriculum ne National Council for Higher Education okutereeza mu nsomesa y'abaana. Oza Carlton kiki ekituta obudde because institutions zonna zetwogerako zirina ba chancellors and vice chancellors bona ba professors by the way kizibu nnyo okusanga institution ya katugeze Makerere oba zonna mu Uganda katugeze universities ne tertiary institutions nazo zennyini ezimu it's rare batono nnyo abatandoza doctorate abatalina PhD abatalina kibona baba professors olowooza waki kitekinzirawo nkozi wala abantu bano bamubawulizoga nti bandwadde bamanyi ekyokukola what to implement n'okukyusa okusoma kwa Uganda kwava ku service it is no longer service it is a business kwe kusoma kwa Uganda gye tukomye okufuula okusoma nti kwa business yes gye kukomye okugenda okufa oli tafaayo baba basomeseza oba bafuna emirimu gw'omanyi yensonga lwaki kizibu nnyo okugenda ku website eya university yonna mu Uganda nga bataddewo employability ey'abaana abavaawo kyokka njagala ogende mu nsi ezimu obeeko university gy'onoonyako katugeze onoonya ku university obeemu mu US oba Denmark oba ki noonoonyako mu kusomako wali ekimu ku bye bakulembeza ye employability bakulaga nti omwana bw'aba asomye course eno abaana baffe abamu babadde employed wano ne wano abaana abamu bali wano ne wano ogenda kukola emirimu bwegiti ne bwegiti ne bwegiti. Oh, I think gye naakalaba kondooza mu Uganda ndoze badde for the change of ndoze omuntu eyali in Canada Victoria University of Recent Professor Lawrence Mugandoza yeemu kwe website zaabwe bendaba yaba kyonnyonnyola abakola ekyo I think it is the only one I'm seeing now. So actually n'ensi ezimu institutions zino ez'okusoma ziri registered as charity. Yes. As charity. Okukulaga nti tetuli money minded. We are after a service. Yes. Twagala kukuba mpiso endwadde y'obutamanya, endwadde y'employment, n'endwadde y'okumanya. Tulabe nti tubaako ettaffaali lye tugattako. So bwe tunaabeera nga education system yaffe esigadde ekyali mu mikono ejja people who are minded about businessmen, not even tebalina ku breaking even mu economics waabwe but profits they are after profits meka ezize teweewuunya nti bwe butuuka obudde bwa graduation university neesaba $40,000 yes bakusabye $40,000 kuliko kagawuni bagenda katungisisa emitwalo tegiwera n'etaano kuliko abamu babawo ekyemisana plate katugeze ya $40,000 n'akatabo ezisigadde ziragawa gonna gabagalaga ezisigadde ziragawa so tulina obuzibu bw'okwekono like buli kimu kifuuse monetary yes sente kimu nsimbi buli kimu nsimbi wano wavaawo sente wano nga bategawo tulina branch egindi ng'olubabaze nti awo waliwo community eriwo waliwo abaana so tuddeyo tulowooze ku ngeri education service gyetuuka ku bantu ate universities tozisuubira kutereera ne tertiary institutions nga primary wansi actually okuweerera omwana wa nursery n'owa primary kiri much more expensive than a university student. Absolutely. Okutandika nursery school gy'ogamba erina standard oli gyawulira. My God.
millions and millions. Omwana bagenda kumusomesa kuyimba kuyimba kuwandiika na kusoma vowels manyi pronouncing ebigambo. Yes. Oh my god. Nenga the less list eyinza okubeera 1.5 the list. Nenga ojja kwesanga omwana wa degree asasula mitwalo 9. Kauto njagala kuleeta issue ya competence versus the quality. I don't know whether we're having competent people first and foremost ministries, yeah, because we have competent people. We have competent people. Trusting abantu mu sector y'ebyenjigiriza, which is very vital and very crucial. We have very competent people. Actually, tewewunya nti Uganda mu sectors nyingi baji benchmarkingako. Naye mu paper mu bintu bye bawandika ku paper nti kakati ebyenjigiriza twina students loan scheme. That is very good. Actually abaana bangi bagifunyemu. Omwana tasobola kwesasulira n'afuna loan scheme. Bazifuna. Nze nali manyi tebiriiyo naye na interviewing abaana bangi genuinely nga bazifuna. Ngate si kubino mbw ate simanya mpisa eno mu kanisa bwe kati nedda. Omwana ateekayo empapula ze abeera ali awo nga bamu shortlisting. So we have very competent people. Ekizibu kye tulina agencies zaffe ne ministries teziri independent from the executive arm of government. Ate executive ezicompromisinga nnyo. Yes. Bwezi compromisinga abalina okukola ekituufu abeera ku bunkenke watudde. Mukama wange anagamba atya. Mukama wange anagamba atya wano. Ate mukama wange ankubidde akasimu ayagala kino netakyagala ku lupapula. Kakati omuntu n'alema okukola ekituufu n'akola mukama we kyamugambye ku ssimu. That is why bw'osoma Auditor General's reports ezifuluma buli kaseera olaba nga abantu quality brains ze tulina zimisleading eggwanga. Quality brains tezisobola kufikisinga bizibu ebitono bye tulina kubanga directives nyingi eziyitira ku masimu n'obupapula okusinga ezigoberera amateeka n'enkola ze basaawo ba procedures. Do you feel this is intentional kuba obalaba nti sector y'ebyenjigiriza njesibako nnyo kuba ezimba oba breakinga? Yeah, generation. Yes, bw'olaba nti economy oyinza okubeera ng'ogamba the economy is what and what naye nga the education system omusingi kwe tuli. Do you feel it's intentional nti olinaga no this has to be like this tuna kumuvinga bwekiti? Osa nti waliwo abakikola nga kagenderere education system okubeera nga breaking down? For the years you've been in journalism, oyinza ogamba I don't want to judge. Yeah. Because it's better you speak with evidence. So I cannot pin anyone nti kiri intentional. Nedda. However, buli woolaba ekizibu, buli woolaba envunza, walwala ku nvunza. Yes. Buli woolaba envunza n'otagitundula, obwongo bwo bubeera bukugambye gikule, gireke ekule kibeere ekimuli. Kibeere ekimuli. Ndowooza ne ku kigere weekutte wajja kufuuka ebeere nga ttatu n'ogyenyumirizaamu like eyo scar ojja kugyenyumirizaamu. Buli bannaffe abo balaba ekizibu ekiriwo ne watabirawo kye bakola tolemwa kulowooza nti kagenderere okusuula ebyenjigiriza. Kanku ekyokulabirako enkola ya Bonna Basome yali nnungi nnyo. You remember enkola eyo tusoma mu bitabo nti yali mu manifesto ya Dr. Besigye. Yes. Ng'agireese. Kyekyo kimu ku birungi bya alternative government nti policies ze muleeta teweewunya nga government ezikutte n'ezimplementinga. Ezirabyemu omulamu. Ekyo kiri mu mutawaana ekyo kikubeezaawo naawe nga alternative because gw'olindidde okugenda mu ki? Mu buyinza. So you must have policies n'oli ali mu buyinza z'asobola okuimplementinga. It was a very good paperwork ku free education UPE. UPE nejja. Tunuulira abaana abali mu UPE kati. Tunuulira quality ey'abasomesa nnungi. Abasomesa mu UPE balungi ne USE oba seed schools balungi. Amasomero mangi aga government
nga actually gasasula na bukadde busatu buna. Yes. Neje bagali na agasasula emitwalo 5 mitwalo 2 mitwalo 10 ya yes. Naye ekizibu supervision nti omusomesa n'abeeraawo ng'asomesa mu masomero 4 dala really gwosobola okukola ku media houses nya tekisoboka. It's rare. Kizibu nnyo. Izinza kuba 2 gundi ennyo Radiant TV naye kizibu nnyo okumanaging 4 kyovola bagamba abika ebingi tabojjerera wadde n'atega ogumutaliira naye gye tukomye okuleetawo obulagajjavu mu supervision ku masomero byebizibu byolaba omusomesa alina okubeera mu class tabaamu obudde bw'alina okusomesa abulyaza amaanya bw'ajja mu kiraasi abaana n'abapiika waaka mugende musome. That is why reports ziraga nti abaana abali P1 to P7 72% abali mu UPE cannot comprehend a P4 story. Yes. Ti omwana agenda nakutula P7 ali mu UPE naye bitundu 7 ku 10 tasobola kusoma a story eya P4 n'agitegeera kati agenda kutula bigezo ki era agenda kuvaayo na results ki. Kyovula abasomesa abatayagala kusomesa n'abasomesa abatayagala kuyisa baana na kubawa kye basaanidde kufuna bawunzika ku ssaawa y'ebibuuzo be bakoppera abayizi. Abaana babula ennaku 2 oba enkya y'eppepa abaana ne mubasuuza nga batunula. Okimanya omwana gw'osuzizza nga atunula ayinza n'okufeiringa ppepa olw'obuteebaka. Olaba gwe omuntu omukulu gw'olagira okwebaka essaawa 7 ku 8 olwo omwana omuto alina okwebaka 10 to 12 hours naye omwana annyuse prep ku ssaawa 3 omwana wa P1 P2 omujja mu prep ssaawa 3 naye nkyewuunya okyanyi prep oba yali 2019 oba 2018 okyanyi preps baziwera mu ggwanga naye abaana bakyazisoma. I remember directive omwana wa P4 P5 akola ki mu prep ku ssaawa 2 ez'ekiro nenga yagenze kusomera ssaawa 12 oba emu. Can you imagine? Omwana muleka awummule n'obwongo buno enkwata gye bukwatiddwamu right from the kindergarten stage nayo nkyamu. Abaana tubabigika waaka omwana muto wa nursery n'akeera ku ssomero n'omuzuukusa saa 11 tukitegeera nti abazadde bali bize kati waba agenda okukola n'azuukusa omwana ne beeyambayamba ekyo tekirina mutawaana naye omwana oyo bw'omala okweyambayamba n'omukuba ku ssomero ku ssaawa 12 ku ssaawa emu omwana ne bamutikka waaka like obudde bw'omuzuukusizza budamejinza obwongo bwe. Waliwo ekikendeerako ku bwongo bw'omwana era osaba nnyo Mukama n'akuyamba omwana n'abeera mugezi naye obudde bwe tuzuukusa abaana n'agenda ku ssomero n'ayimba n'amugamba wandika waako ono ne bamusomesa reading n'ava mu reading drawing n'ava mu ki ne co-curricular activities zaalina teziriiwo. Essomero weriri wenkananga ka 5 ku 10 n'ataano ku 10 nnene wenkananga eki. Yes, by the way, eri awatawera 5 ku 10 I've seen schools ezitaweza. Ennyumba environment omwana gy'alimu ntono. Omwana tasobola kufuluma bweru ali indo okuva lwazze. Bw'abeera indo okuva lwazze omwana oyo obwongo buli confined mu kifo kimu. Obwongo buno development stages wazisoma mu journalism. Obwongo buno tobuwadde gap kukula. Jjukira obwongo bukyakula bukyali mu development stage. Obwongo obumye chance okukula. Omwana omubigisa ebintu by'alina okukola at the end of the day omwana ava ku ssomero ku ssaawa 10 n'omuwa homework. Oli kupayiringa bupayirinzi ku feedings ya omwana omupiikise waaka mungi tagenda kufuna budde buwummula bwadde wakana mami daddy bapadde waaka the teacher says you help me. Omwana oteekeddwa omuyamba actually kibeera beta omwana n'omuyamba ne kiva mu ddiiro bw'oba osobola bimuwandiikire bive mu ddiiro omwana awummule. Omuzadde agenda okukomekereza nga bimuwandiikire omwana awummule. Funa ekintu ky'omusomesa. Amasomero agali strategic ennaku zino
gafuna ebintu ebiri both entertaining nenga ate biri educational. Omwana n'asoma nga bwanyumirwa nenga ate ayiga. Waliwo akayimba ka katuuni nkerabidde. It was ranked the most viewed song mu 2022. It had a billion views ku YouTube. Akakatu teri mwana akawulira n'atatuula ku TV. It is a cartoon. Cartoon song nkerabidde. Yenda kakubulira. But akayimba ako ne animation zaako omwana ayiga nenga kali so soothing kanyuma ne bwoba omukulu ng'okawulira nti that is where we are heading. Era bwe tuba tetuli ready kukwata direction sigamba abaana basomesebwe mu cartoons. Yeah, but I think ebintu nga kimusanyusa naye ate nga kimusomesa ye omwana ngalowooza anyumirwa nenga ate gwe okimanyi nti asoma ali mu kuyiga. Katuje just a break kanzije briefly naye ne Carlton Scovia nakamya njaga nnyo kwata ku sector ey'ebyenjigiriza, reason being eyetandikisa ddala omwana 4, 5, 6 years yadenga eriyo n'abatwala nowadays abaana bya myaka 2, myaka 3 ku masomero. I don't know what parents are really doing but baranga totally ready yet. Simbanyi notakomana wa 2 years mu deke and well a lot of things between okwogera kansokenzije obulango bunonzije Uganda y'enkya. Tukomyewo nate nkyali ne Carlton Scovia nakamya njagala ennyo okuwa obudde the education sector. Yes, twogere nnyo ku system. The system is broken. Tetukoze kimala for a long period of time. Ebbanga libadde ddene. Oza taata we yasoma Saidi yakwesanga naawe omwana wasomye Saidi lwaki yava Muscat ajje Zanzibar. Omwana gw'ozadde bwe kitaba nakindi sinakindi bonna generation y'abaana bayinza osoma ku Saidi up to now newebuuza where he is applicable nti bw'ajja kusoma mawulire oba is a technician mwana makanika Saidi aba amuyambirawa. Isaac yangamba nti oli omuntu ali mu kuzunga yazunga ava Muscat alina bizibu bye bimuzunza namwe muzze ku bizibu bye mugudde muzze mukola mbwera retake oba like mukola corrections into why Said you're wasting a lot of time. Carlton, simanyi whether it beats your understanding like it does to me nti abaana basomye tusomye nonsense muyitirivu nnyo. Okay, tuyinza obutamuyita nonsense but irrelevant. Yes. Because teri content ali nga talina kyakugatako but aba takugasa. Ali irrelevant. Yensonga lwaki abaana saawa zino bakyasoma Mabira Forest ne coverage yayo gye yaliko. I think ebya Uganda 30 years ago. Mu kifo kyo like ebintu bingi ebikyuka geographically mu history because history naye kati olaba amasomo agamu ku masomo agayamba abaana okucomprehending ebintu tegateekebwako mulaka. Baleta new curriculum. Yes. Ojimanye yatandika okubeera implemented last year. Yes. Yali kati obuzibu bwa curriculum eyo yatatanyizibwa COVID, yeah? Yes. Kati obuzibu bwa curriculum kyekizibu kiri kye twogeddeko nti tulina abantu abagezi mu ggwanga lino. Naye olw'okuba tewali goodwill ne interference executive bifairinga nabo actually bafuulibwa batumbaavu nti baleeta ebintu ne bisigala ku pepa. Curriculum eyo nnungi ereeteddwa tewali bikozesebwa. Otegeezezza essomero nti lirina okusomesa abaana ebyobulimi. Gavumenti olina amasomero ng'agamu tegalina na an acre of land. Mugambye abaana balina okuyiga okubajja. N'ebintu ebikozesebwa mu kubajja omusolo mungi. Yes. Tertiary institutions ezisomesa okubajja ezigenda otendeka abasomesa bano because omusomesa weetaaga okugenda osomesa omusomesa okubajja. Totaddewo fund esomesa ba teachers abo. Kwakyo kituufu omusomesa asomesa okubajja ye mubaze oba kitegeera abitegeera ya. Kati weetaaga teacher ono okubajja ndoza kugwa mu physics. Mwe twasomereza okupima biki. Yes. Twabisoma mu physics.
oli ayinza okugamba biri mu chemistry yeah mu physics omwo simanya zizi okay yeah mulimu ne mathematics actually yeah ne mathematics so weetaaga abaana abasomesa okusooka okubazaayo bayiga ebyo byoyagala osomesa abasomesa aba implementing a new curriculum oba batendekebwa for 1 week yeah nzikabambaga chamboga and what yeah so tetweteekateeka kimala era abasomesa teweewunyanga curriculum eyo efeirinze ng'efeirinze lwaki yaleeteddwa nnungi nnyo just imagine omwana okutuula ebigezo ng'agenda kutuula ebigezo ezo zi chemistry nze ze nasoma ezitanyamba yes bisaidi amaze okubisoma omusomese okufumba keeki yes okubekinga omwana oyo ne bwa droppinga out mu senior 4 at least there is something I need to kyasobola okukola aina skill walungi we tuli however are we ready abalese system eno kiki ekibagaana okweteekateeka ekimala system eno ereeteddwa oba oliawo yalibadde yaleetebwa emyaka 10 emabega yes ekyo tujja kubasonyiwa mwebale mugireese kati naye why are we not ready kubanga tugenda kuwoza twanike mu ttaka ebintu tubireese biri ku pepa abayagala bajja kujja bagi benchmarkingeko bagi implementing ebiri successful baffe tusigala nti munnange tuyina abridged curriculum simaya tuyina skilling curriculum ngeri awo tukyasomesa abaana ku nkole z'abafuzi b'amatwale n'abafuzi b'amatwale betugoberera bo babikyusa dda England tekyasomesa nga Uganda bwesomesa fenga bwe tusomesa olwaleero nebe babituwa ne tukyalemeddeyo kiki ekitugaana okukyuka n'embeera kiki ekitugaana okuowninga ekyaffe ne tugamba nedda ba professors tubalina tusobola okuteekateeka abaana ne bacompetinga ku world market naye ng'ate ffe tuba ku ttemu Tanzania yakaleeta okusomesa oluzungu mu primary yes ero ly'eggwanga eridduse ku speed you remember mirembe gya Magufuli n'alituusa mu middle income status batuli wala nnyo GDP yawe speed gye baddukirako yes twetaaga emyaka nga 2 okutuuka Tanzania weeri bwe tutambulira ku speed gye tuliko we need a lot of time naye abasajja abo bakatandika okusoma okujjukira nti tulina okusomesa abaana mu luzungu nenge ebbanga liryo ne bade basoma lulimi lwabwe Luswayiri mu secondary omwana mwatandikira osomera olulimi oluzungu kiki kye tubasinga Tanzania tugisinga ki bingi nga ki buli bwenguzi tubasinga enguudo emindooza tubasinga biyitirivu nno bwe ntandika obikumenyera n'okuwa by the way kiwamba abantu ndudde okulabayo ogundi ku mulembe gwa Samia ne gundi Magufuli bingi by the way bitubasinga ndoza gwe tobirabula binaye oyo omukazi alina ekirala kye yakola yalaba nga waliwo gender gap yes Samia bwe yajja mu bukulembeze n'agamba nti abasajja abalina emirimu bangi ku bakazi abali employed kye yakola kiri nti buli wali omusajja walina okubaawo omukazi bwebeera police force ewali abasajja babiri teekawo abakazi aba so unemployment rate mu bakyala nekendeera kubanga yakugamba nedda bw'oba buzibwa musango omusajja agenda kuguza n'omukazi gwe tolina nsonga lwaki ku poliisi olina abapoliisi abasajja 5 abakazi 2 abagenda okugenda ate bakwata abakyala oba okwarestinga bakwata abakyala obe arresting omuntu ayinza okulowooza nti poliisi bakwata eri criminal offense arresting so systems zino zisobola okutereera singa wabeerawo goodwill by the way oyogera ku kintu ekyo oyogedde ekigabo kya benchmarking abakulembeze baffe si babaka ba parliament bokka baminisita baani abakulembeze baffe by the way they are very good at benchmarking nowulira nti delegation y'ababaka ba parliament bagenze Bungereza bagenze mu US bagenze Canada nowulira baminisita bagenze gundi but lwaki ebintu tebabikoppa baagala allowances tebakulimba baagala allowances bote bagendayo kuyiga let me give you an example
ebbago lya insurance mu Uganda yes. limaze emyaka egisukka mu 14 yes. bwe balyogerako buli parliament ejja Eri- kisanja bawoza we are going to benchmark nabuuza omukulu akulya committee ya health mu parliament bishibye mu benchmarking ebitaggwa buli ajja addayo ku ground zero naye ebintu bino file tebagenda nazo abavudde mu bukulembeze katugambe eyali chairperson wa committee ya health bwe bamukubya akalulu file tagenze nazo zibera mu parliament mu benchmarking biki ebitaggwa buli kaseera simala tugenze eno simala tugenze Kenya simala tugenze eno all sectors in the mention in the health ne all sectors bagende eno tebava ku nnyonyi ku benchmarking. Do you need a full year to benchmark? Okujjako okugamba nti kapadie mwako kaoma. Yeah, very good. Yeah. Kapadie mkaoma. We understand kaoma. Naye mwe challenging mukulembezeeko obuweereza. Mwe challenging allowances zijja kuliibwa naye mwe challenging muweereze. Kati such a scheme tosobola kuŋŋamba nti benchmarking here and there nemumaliriza report nemuziwandiika neziremeraawo tewali goodwill waba otunya nti for example Tanzania tuli mu maaso kizibu nnyo okulaba way back twafunanga abakulembeze ba East Africa abasinga bajja kusomera Makerere University abasinga by the way naye olaba yes kati baddayo ndooza ne bakola ne batereeza ne bakola neffe what are you doing right lwaki ffe kikyamubyontwe lwaki ffe because aba bantu Makerere ya rankinga nnyo mu 80s mu 70s ne mu 90s yes nga it is the best university in East Africa naye saawa zino omanyi obeera mu Uganda omwana n'omugamba lwaki togende Makerere oshegera is it deliberate university ngeye ey'amaanyi biki ebyafuula Makerere ey'amaanyi in the 80s that we cannot do in the 2000s. I guess nti ekikyusa population y'abantu yes naye abasajja bali bwe babeera nga baweereza abaana baabwe ne basoma ne babaweerera ku buwanana by the way okuva edda okwerera omwana tekwalinga kwa munaku okuva edda because omusolo gwe baali bakuŋŋaanya nga mutono kati nga gavumenti tezisobola kuteekawo masomero ga bwereere kati omusolo gwe tukuŋŋaanya mungi okuggyako obubbi n'obunyazi. That is why education tesobola kubeera ya bwereere naye nga bisoboka yes by the way bwe tukendeeza ku bubbi n'obunyazi bisoboka so bali abasajja baddayo nga abalina ssente be baweerera abaana muzi Makerere ez'amaanyi ne baddayo boddayo okugenda kulaba kuddayo kukola si kunyumya yes bo tebanyumyanga ffe wano abaana bafuna ne scholarships ne bagenda ebweru ne basoma nagenda nasoma nadda nanyumya nadda mu kulamentinga eri China mukimanyi nti erina enguudo bweziti nadda mu kulamentinga kyovulaba tubeera tulina ba professors mu technology mu science mani nange nasimanyi nange kiki kinsesezi tulina abakugu mu science mwera abakugu n'omukyaza noga tukyaziza omukugu w'ebyabalubu tuzimpootinga can you imagine tukyaziza omukugu mu byenfuna naye nga talina goniyo thesis gyali awandiise ku byanfuna eraga nti kino tukikyuke bino bwe biti ne bwe biti nga talina na mu community kyakozeewo naye nga tumuyita mukugu ne vaccine ne vaccine zaffe za covid zaagaana emmese za musenero zaatuuka ne mmese abasomyeko teweewuunya lwaki abantu batandise okujja obwesige mu bantu abasomye ennyo yes era abamu bagamba n'okugamba nti abantu bano abali literate be bakulembeddemu okusuula eggwanga babanenya bano abantu abasomye ennyo abantu batandise obajjamu obwesige nti ebintu bye bakola tebifaanagana na bitabo byabwe kifuula nnenge biri directly opposite
ng'omutunira ne bagamba nti oyo alina PhD waali alina diguli eziwera naye nga byakola muganda wange nga byakola n'omwana wa senior fo tabikola abaana bangi abalina amagezi amazaale abakola ebintu yes bali abalina ebitabo ebyamayi bali smart bureaucracy smart protocol smart biki alaba minisita w'ebyenfuna olaba omwana yakola kati ya gaasi Makerere feti ye yali ki ne kati munoonya omuggyako interview oh my God yes naye nenga yeetaaga support ya government ya mu kifo ky'omwana oyo okumunyigiriza Uganda tiyagasi gwe importinga lwaki temwekolera wano tumwetaaga tiyagasi ebyaddala just nti tumukozesa bubi yes bwe kutabeera kumukozesa bubi tumwetaaga kyeka baamulaba ng'agenda kukola mungi anakuba poliisi nebaga ono ayinza omumukozesa obubi ne bakomekeza nga future bagyonoonye so twetaaga okuddayo ku drawing board netutereeza nalaba minisita ow'ebyenfuna ng'akutte ssente yenna akwataganye akutte ssente ali mu bantu balonzi be nga kwata minisita ono wa byanfuna ddala so abantu abasomye bakola ebintu neweewuunya you see prime minister atambula n'akavangata bw'atambula nako asobola okusanga n'omutunulira bulungi kwata akutera mu bbaasa who accounts for that money yes ziva ku vote ki era olunaku bwe luziba prime minister ani gwa reportingira nti leero nsaasanyiza ssente bwe ziti because alabika naye olumu zaagaba tazimanya muwendo yes ayinza okusanga awo abantu nga 10 kwata ekyo olina amuyimbira obulungi ku gundi ku stage naga ezo sente zaanizo Karamoja kuva ntandika kutegeera it is the most primitive region yes but it is the wealthiest region so it is deliberate ebintu ebimu lwaki babikola nga bwe babikola it is deliberate if we mention Karamoja eggwanga lya Ireland through Irish Aid yes refunding education in Karamoja yes naye fund eyo egenda ku baana abadda mu secondary because they believe a parent asobola okufubaafubako n'aweerera omwana mu primary naye ekitundu bw'okikwata n'okiteeka mu mbeera nti gwe kyosobola okukola kulunda nte kyolina okukola okuva ku mirembe gy'abajjajjaabo okutuusa ku generations ezijja nga meanwhile balunda nte gwe bw'obasimamu amayinja ag'omuwendo gwe bw'obajjamu ebyobugagga eby'amaanyi onfuna naye ng'abaana n'amabaati gazze ey'amabaati sooka ogireke ejja wali mu maaso ey'amabaati sooka ogireke tosuna ekyendawisa ku Kalamojja abakalamojja bajjudde ku nguudo be basabiriza naye ngeri baleseeyo zaabu can imagine but I think nze ndowooza nti abaana bano abali ku nguudo osobola okubajjayo it is very possible ku bitongole by'obwannakyewa ebiri e Karamoja it is practically possible abaana buli mwana ali ku street z'e Kampala okumuzzaayo n'omuteeka mu ssomero ng'ali mu kisulo ng'omuliisa ng'omunywesa ng'omwambaza ku ssente zigenda e Karamoja omwana ono mu holiday n'addayo ewaka taamu n'etuuka n'agenda mu ssomero it is very possible naye ebimbi kusesa n'okusesa n'otunira n'oseka na busesi ng'otunudde n'ogaa Kalamojja yeene eyina ebyobugagga bye batugabye twasomako nti Kalamojja eri wealth eyina buli kimu wakoma ddi obeere Karamoja I think in 2019 I guess omanyi Karamoja ewamu waliyo ne network osinga eno yes lwaki infrastructure ya telecom company omanyi cost yayo kola research it's a lot of money a lot by the way kati we mufunidde infrastructure gye muinvestinga in a less populated region eyo tukese nga internet eri fast nosinga ebitundu mu Kampala nze nako mubeerayo yali 2020 nga covid tannaba naye nga ndaba nga ndi ku 4G ne nga kiki kino mbeera wali ewaffe wakiso ng'oli ku 3G 2G oli ku 3G osiitana ne netiwaaka ndowooza abantu abangi batataganya waves zisima bikoze bitya however my point is
nti webeera nga telecom company efunye infrastructure gyeteeka mu kifo ekitali mu bantu gavumenti erina capacity eyisa ku telecom company neteerayo abantu bano services ng'okusoma kyekintu ekisookerwako ky'osobola okuwa omuntu because buli muntu yeetaaga endowooza yeekyuke ku eyo gy'alina kati bwe kiwulikika kitya nga Moses ng'ebintu by'omanyi bw'obyogera naye omusajja ono nga yasoma omusajja ono yeebaka ng'osoma nnyo nenga fenna omuntu buli wamudinayinga chance ey'okumanya kimukuumira emabega that's why abamu bagamba naye gundi olina okwambala engatto takubala mu magezi atalooza gwe musiru bw'alaba nga gw'oli smart bw'otyo gw'oli mutumbaavu yalina kusigala ng'ali bwererya gw'odiibuuda oli mutumbaavu really is that the generation gye twagala is that enkulaakulana gye twegomba nedda n'amawanga agakuze galina abataasoma naye obutasoma bwabwe kwagala kwabwe omwana n'abeera mu P7 nga nze siddayo kusoma nze nkooyi njagala kukola kino ne bamuzza wali n'akola by'ayagala naye bano abantu balina okwagala okw'okukyusa embeera however tubakuumidde gye bali kanzije ku ensonga ya nina analogy gye ntera nnyo okusigwa image or symbolism gye ndeetera abantu nti omuzadde atandika ddala nursery aweeredde omwana primary ageze secondary then high institution of learning or university eri abo basobolera kuba statistics buli UNEB bwefulumya Ministry of Education nekuwa yes bakulaga every year millions and 1 point something million baana batandika nursery naye ogeotuuka yes ku institution era emitwalo gyolaba nti ekinaana ensaba yes baba droppings naye the number era ogenda okulaba statistic nga yinza okwesanga abaana bawera every year tufulumya abaana bangi nnyo naye simanyi oba the parents are really obasanga nti they are somehow to blame nti bebeesimidde entaana z'abaana babe bennyini tebataddemu sene nga ebizibu babimanyi babitegeera I don't know whether they are not right to blame nze ndaba nowadays we nasanga abazadde mu 5-7 star hotels nga ataddemu sene ngamba kandi abaana bano and I have to make sure nti mba following after 5 years what are they doing for the graduation they really invested into for over 5-7-10 million. Okimanyi bulungi nti inequalities mu byenfuna gap yaffe nnene waliwo omuwaatwawo gw'amaanyi wakati w'alina kannemekosa kigambo bugagga because tewali lupimo lutuufu olw'obugagga waliwo gap y'amaanyi wakati w'omuntu alina n'atalina omwana ajja kusoma okimanyi bulungi nnyo gye tusomedde matendekero aga waggulu nga musoma n'abaana omuzadde we n'ajja nga ali ku university naye nga bamudropinga ku ssomero oba nga omuzadde yamugulira emmotoka yeevuga gw'oli eno okuba bulooka weewerere those are different people abo be baana abalina ssente ezigenda okugenda ku woteeri ya 4 star 5 star okola pate omwana bw'atyo asobola okulowoozesa nti bambi buli kimu kiri bulungi waliyo oli abadde akuba bulooka ne yeewerera ono asomye bw'amala okukola pate ku woteeri ya 5 star agenda kugenda mu bizinesi ya kitaawe oba eya maama we atandika okuddukanya bw'aba asomye law oba medicine muzadde we asobola omutandikirawo eddwaliro asobola omukolera chambers so eyo gapu weeri naye abo tulina ne bano abadde akuba bulooka ne yeewerera kyokka bambi yadde yeeweredde oluggi gy'agenda okonkona okusaba omulimu ate nabo bakola ensobi yiino bw'akonkona ku luggi lw'omuntu okusaba omulimu tayogera skills z'alina atandika kaaba nnaku guys stop it stop it if you approach omuntu ali mu position okwemployinga tokaaba history wo yennakweta gyetaaga muleke eri emabega teyetaaga nakumanya omuntu mugambe skills z'olina tomugamba te munnange nze mbadde neewerera n'akagraduatinga akakati nina baganda bange
nze nina bangi abankubira amasimu ng'anoonya mulimu nakubuulira ebyo. Tell me what you're capable of doing. Yes. Wali mbuulira ekizibu ondage nti gwe olina solution wekka. That is what employers are looking for. Identify a problem, come up with a solution, pitch it. Tuchita kupitchinga. Yes. Approach that person omugambe. Your institution erina ekizibu bwe kiti lacking a solution bwet. Can you do it? Yes, you're employed. Katuje, this is an eye-open actually. Shows this kyaganyo to lament, yeah? Kanzije mu kitundu ekisembayo wind up. Nasho y'amabaati eyo. Nadasaga jikwa naye omwana atakute kazije soke maliriza abamu bagegaana balala. Uganda y'enkya. Ya njaga tumalize sheno abatwala ku mukutu gwa Uganda y'enkya. Carlton oyogedde ensonga enkulu. Actually last week nozera musheya jena yakolako na Isaac munamwe munange na address ngako nti there is a gap. Ndaba companies or corporate companies impitirivu nnyo zina gap ku social media, digital media, because it's now the way to go. That's the new normal. You must have actually chateka kati okubeera ne social media eri very vibrant. Yeah. Nina mu art industry abayimbi bangi bemanyi they are very weak on social media. Nenga jukira mu mawulire getusoma eriyo public relations, yeah? Tumanyi nti that only obuzisobera PR w'omuntu si kwogera naye okozesa that way. I think we need to speak more to these people in that regard. I was on LinkedIn. Omanyi abamu bw'obeera graduate nga tolina LinkedIn account. Thank you so much. I don't know where you want to be. Thank you so much. That is where most of the opportunities you're Onoonya mulimu netona LinkedIn account. Yeah? Naye ku TikTok oliwo akabi buli kapya gw'okafuna. Yes. Trust me, mu myaka ebiri TikTok can work for you. Bangachi, it depends how creative you are. Yeah, by actually, bubera creative, it works for you. Creativity. There are those abakozesa TikTok just for entertainment. Obudde bw'omalira ku TikTok giwedda kikanga 3 olunaku. Osekemu you cool off stress ebadde mu lunaku. Nze ntera giraba kiro nga ngenda kwebaka kyekintu kyensembayo okulaba nempumuza ku birowoozo essimu nenjiwumuza nenkiwayo dakiika 10 ne nebaka. I was on LinkedIn nendaba guy yali scandal ya NSSF we yabeererawo nga people are blaming Richard. Eyasooka oba enendala? Eneriwo. Okay, kuba NSSF wadde ne scandals impitirivu. Ya eneriwo. Okay. Nga Richard Byarugaba baganya okurenewinga contract ye. There is a guy ali mu IT. Yanyumya story n'awandiika n'agamba nti yali ku kizimbe ku workers house. Waliwo ekizimbe kiwanvu kiri mu town awo kiriko not DTB. It is one, okay, let me generalize. It is one of the buildings mu kibuga omwo. So Byarugaba had an office there. This guy nga alina idea nga omuntu alina savings ze mu NSSF nga alaba buli ewali a branch ya NSSF wali congested. Nga alaba wali congested. Guy n'atuula n'agamba, but I think I can reduce queues ezibeera wano. So one time yali planninga kunoonya gundi Mr. Richard mukwano gwo ntuuseeyo yali akyalimu ebyo akyanoonya n'amusanga mu elevator. Elevator ekinene ennyo ky'osobola okugimalamu is 1 minute. Yes, ekinene by the way. Ekinene is 1 minute. Guy yamugamba, good evening sir, my name is so and so. I see a lot of queues ku buli branch ya NSSF wano ne wano, but I can reduce those queues by 90%. Namugamba, what? This is my card. Namuwa business card. N'addayo n'amuwandikira email n'amuinvitinga in 2 days. N'amuinvitinga n'amugamba ogenda kukikola otya. N'amugamba kakati nsobola okudesigningira system ekola bweti ne bweti. Omuntu teyeetaaga kugenda ku branch okusubmitinga gundi ze documentation ze mu NSSF. Gwebeera ku office abakozi bo babifune oli abi uploading. Oli ayagala kufuna sente ze
ka uploading documents ozifune you approve buli kimu nga kitambulira ku technology omusajja bamu employinga oyo abatane na competitor yenna. It's what I'm talking about. Companies and organizations have problems. By the way, olina skills eziraba ebizibu ebyo bye balina, olina skill eziraba ekizibu ekitongole kye kirina. Bw'omala okulaba ekizibu obudde bw'omala ng'olaba status z'abantu buli status gwasooka ogiraba, buli TikTok gwasooka ogiraba, buli lugambo gwalusoosa, tuula ogambe waliwo ekizibu kino nkisolvinze ntya. Tuukirira nannyini kizibu tye mukulu olina ekizibu bwe kiti nsobola kireducinga. Kino tekikola ku banoonya mirimu bokka. Yes, oyina organization gy'okoleramu. Nze the time I've worked in media companies zonna ze nkoleddeko, even at BBS, if I see a problem, I sit, I analyze, I approach, ayina capacity ekisolving and I'm there is this problem but we can fix it mu ngeri bweti. Stop lamenting mu bifo bye mukoleramu, simanya omusala mutono, simanya biki omusala kuba ebimu tebijja na kukyuka. Ebimu eno government tegenda kuwa minimum wage mu myaka ebiri okuva kati. Ebbiiro omusajja yagaana ogissaako omukono neya eno government Computer Misuse Act. Wage nga government tenakuwa minimum wage lwaki otuula n'osalako comfortability, lwaki otuula n'ogamba I'm employed? No, that institution actually ekusasula emitwalo 3 ku 5 osobola okubaako ekyomuwendo kyogikolera ate gwe n'ogifunamu okusinga. Identify a problem, come up with the solutions, pitch it, ojja kulaba. Naye tuyinza osukka wano. Njagala nnyo abaana abasomya amawulire, buli bwe nkola interviews zino ne bannamwele bannange ndozalo gye nakola ne Gerald Katumba, Kefas Mayimba abasomi bwena bwe mbeera nabo kizibu nnyo okugamba nti yes ogende ku radio Simba bagobe omulangira Ndaus. Yes, they have their experience. Yeah. Naye I always tell you this story that abamutwingidde amawulire mu ngeri si yakusinikinga naye kulowooza nnyo nomanya nti sigenda cause mbagi nkiganya abantu my former boss abe mukibiye muntu akugamba bwabanga oli cause muntu wa art bwe kiba ekintu nga kiryokke kibokke bwe kiba kibi oba mubi avuga what you're doing is not good. Naye the time I spent with him njigidde ebintu bingi ku bantu abanamoyo abasomye mulowooza nnyo nti okubeera ku screen that's the journalism you're going to practice. Being on radio, being behind the mic is the journalism, the best journalism you're going to practice. Ng'owandiika mu Daily Monitor, New Vision or The Sun or whatever, it's the best journalism. Nowadays ensi eddukira ku speed. Nalina even kimu kigozi of recent ne media challenge initiative naye nga baagala kuleeta solution based journalism okugonza ebitu nokola kutya okuddukira ku speed eya technology. Think of an idea because eri abaana abasomye it's part of the course units mu university studies mu abasoma amawulire public relations. Think of that artist you're supporting omuyimbi gwawuli emabega oga nti yes ndi team gun naye there are those who are very weak on social media. There are companies who lack social media departments impitirivu ng'oginoonya ku social media nga tebalina handle, Twitter handle, tebalina Instagram naye nga tesente bazina by the way they lack someone who can asobalaga ekizibu wekiri naye nga ate it's part of by the way n'amawulire ennaku zino abamu balowooza social media that's media actually naye if you can address that problem ndowooza namwe musobola okubeera nga like muva mwe like lamentations manyi oba ina final remarks Carlton nga sinagenda mu show esemba. Do you have any final remarks by chance? No, sigenda like we've talked. So it's up to us okubeera solutions oriented. We have to be very, very creative and solutions oriented. Okay. Tusobola okubaako bye tukyusa. Tusobola bye tukyusa. Yeah. Okay, my final remarks to the parents. Abazadde bangi nnyo nzikiriza ebigambo bino ebimu bw'oba ofunye chance okubiwuliza nawe kennyini kuba omwana abawwo nawe kennyini olina ettoffaali osobola okumugattako omusingi gw'osobola okumuzimbya. Yes manyi ffenna tustrugglinga naye ate tustrugglinga era
ne mu kulowooleza omulembe ab'emirembe gy'abaana baffe egirijja si nsimbi zokka naye olowooza omwana kyagenda okubeera. That was one time I was nali ne Bleak family actually nga ndaba how they do things nga okay and I came to understand nga bano myaka mwana atandika ku myaka 3 myaka 4 okuvuga digizi n'eno okugezaako buli kimu kye bakola nga family nga okay what are you doing ng'oli mu kukola ki okola ki ky'osuubye ekigenda okugatta ettoffaali ku mwana wo ekyo kibuuzo kikulu. Ba Cristiano Ronaldo ba Messi betulaba olwaleero yes osobola nawo okiteeka mwana wo n'otandika leero nogamba omugeze kino ng'ogezaako buli kimu okulaba skill ekintu kyasobola okwetaaga n'ekyo kyagenda okukola mu maaso naye n'abazadde tulekeraawo okuforcinga abaana okukola courses ze tusuubira nti njagala omusawo mu famire njagala munnamateeka mu famire anampoleza emisango mwana ayagala kuba musambi wa mpira ayagala kubeera muyimbi omukozesa amateeka ga the end of the day ebigenda okumusala akyawe ne course eyo. I think we can do something ekisobola okukyusa nze muzikwaga nga Moses Wamala aye Katonda kuuma masomo gi akatalekeka okay nakakugambye akatalekeka aba Nigeria tetuli basonyiwa aba Nigeria tetuli basonyiwa why keka akatalekeka kiwedde Nigeria bamukoze kitabera nga ina watu Nigeria tonda kalaba Uganda y'enkya